kati kino ekigege kibeerawo mweno duration. Eno duration gyolaba ya Eden. Naye Eden teyali ku nsi. Eden ene yaffe. Teyali ku ene ensi. Eden yali mu ggulu lya kusatu. Kino tugenda kiraba. Yali muno. Yes. Shahakim nga wokiraba bulungi eggulu eryokusatu Eden gye yali. Ekisinga okuneewunyisa yatuma malayika Gabriel. Ekintu kino njagala okitegeere era erinnya Gabriel ligambo lyaki? Lya Luhibulu. Nga wona alaba ekigambo Gabudi El. El no kino kitegeeza Katonda. Katonda. El Elohim. Nga wona akiwulira Elohim linnya lye Katonda. Era jawulira Mikael, Rafael, Emma El. Kati ako Emma El jovola bantu balivunula Katonda ali nange. Naye ngenda kwesiba nkugambye ku Genesis 1:1 okukwanukula jjajjaffe yaliwo ddi na bitonde ki ebyasooka okubeerawo. Ngeno nkubye scale eno waliwo ekigambo bare shit bara elo him et ha sha ma i ni va et ha le katinja tubaniriza nnyo mwenna abali abekumira ku Kaberenge Media. Nsanyuse kudamu basinkana ate nate omuwerezaawo DJ Boaz Kaberenge omwanjuzi omusonsozi era omukuba testesi ba programu eno obadde okimanyi ne ku mulundi guno wetuli nnyo okwongera okugenda maaso n'okusoosotola kwebyo byobadde omanyi ne byobadde tomanyi oba byobadde obuusa amaaso mu nsi yaffe yattu eno ey'abalya mmere. Ndina omusajja omugundiivu ennyo ayitibwa Mr. Emmanuel Mutyaba, musajja mugave. Ekinsanyusa ku Mr. Mutyaba nti yenyumiriza nnyo mu buvo bwe nti musajja muganda ate ne yeewaanira mu ekyo kyali olunaku olwaleero nti musajja mukkiriza. Success Peko oba Peko Films yali ku kamera ne sound okubeera nga tuteekateeka okushana n'okufaananako nga bw'otulaba. Success Peko oyo gwolaba owa Peko Films musajja mukwasi wa cinematography era nga mukwasi wa videography. Akola bulungi nnyo emirimu agikolera mu kitundu kyonna ky'obeera omwetaazeemu. Akola delivery. Ye delivery nga ye najja n'asobola okukola emirimu gye. Asangibwa wano eno Busukuma ku Gayaza Road. Bw'oba omwetaaze tugenda kulekeramu ennamba z'essimu mu video yaffe eno osobola okubeera nga omukontaktingako. Bw'alina omukolo, kwanjula, mbaga, oyagala saviringa ttaka, alina drones ezisobola okukola omulimu ogwo. Nammwe abandyetaaze okukolanga naffe mu Kaberenge Media space weeri ojja kuyita ku nnamba yaffe eri 0778 14 8 8. Na ayagala okwongera okutumanya ennyo n'okulaba programs zaffe zino ojja kukyalira omukutu gwaffe ogwa YouTube Kaberenge Media, otekamu Kaberenge Media, ku YouTube Kaberenge Media, ku Facebook Kaberenge Media, ku TikTok Kaberenge Media. Nkwaniriza Mr. Emmanuel Mutyaba. Nango kusanga sebo. Abantu babuuzeko. Nsanyukidde ddala Mukama okutuwa omuyinzo olunaku olulala okuddamu okusinkana naawe. Okusharingako ebigambo ebyo byemmanyi. Oluusi ebiyinza okuyamba eggwanga nga ye waaba yeetaaga bimanyike eri abantu. Nsanyukidde ddala okulaba mu abatulaba, abatuwuliriza, abamu ababa baagala okwongera ku kumanya kwabwe, nammwe abalala abalina okumanya ate ne mwongera ne munyweza okukola ki okumanya kwe mulina. Nsanyukidde ddala obbalaba nange okuddamu okunkyaza ssebo. Weewaawo. N'akanyomero kano nti nyongera okuyisaawo Kaberenge Media Films. Banno ddala abakuzanyira firimu ez'ebina Uganda kwe ziri ku YouTube okwo nga n'omulundi guno bakutuusaako akazanyo kaabwe akayitibwa The Forbidden Relationship. Gwe eyandetaaze okukalaba genda ku kibanja kyabwe ekya YouTube oteekemu Kaberenge Media Films. Weewaawo bajja kukuleetera Kaberenge eno eyaffe gye tusomesezaako bino
bakuletere neeri subscribingeko mu ngeri emu oba endala tujja kuba tukuweereza ate naawe osobola okubeera nga ofuna ekyokuyiga okuva eri kafirimu gwe bayita Joan and George. N'omulamwa gw'olunaku olwaleero omulundi guli Mr. Emma, naleka nkubuuziza ekibuuzo nti omuntu eyasooka yakolebwa mubiri kwega mubiri gwe bagukola mu ki ekyo kimu jjajjaffe Adam ffenna tukiwanuuza okuba nti no yasooka ku nsi kuno yaliwo biseera ki kyekibuuzo kyenyinza okusookera ddala okubuuza omubiri gwe gwakolebwa mu ki era yaliwo biseera ki esebo neyanziza okumbuuza ekintu ekyo njagala nkyanukulenga bwemba mbikuliddwa ekintu kino nekisinga okuneewuunyisa njagala nkubulira ebintu bino byenjogera kitegedde ninga ayina ekintu munda munze ebeera nga force envuga okitegedde ebeera nga erina ekintu kyendaga njogere ebeera nga erina ekintu kyeŋŋamba soma ebeera nga erina ekintu kyeŋŋamba mpandiike mukwani kyekibuuzo kyombuuziza nti ddala mu butuufu jjajjaffe yaliwo mwaka ki era omubiri gwe gwakolebwa gutya nja kukyanukula naye ngenda sooka nkuweeko ku kintu ekiringa ng'obujulizi abantu baleme butafunamu kintu kyankenyera okusoma kuno nze nga nze kulina engeri gye kunneewuunyisaamu engeri gye kuntuukako ebintu bino engeri gye byatandikamu kambigambe n'okugenda ebuziba neewuunya ebintu bino bw'obijja bwako engeri gye nfunamu ebintu bino ngeri yanjawulo bwakeera bukeezi nkeera mwaka guno nga bw'ogulaba emabega nali nga nsoma nga ngezaako okuwandiika ntegeera ekitala ng'omuntu omulala yenna engeri gy'akitegeeramu okay nga nsoma ng'era abantu bakimanyi ndi mulokole naye omulokole ali ebibye okitegedde mbeera mu bino mbeera mu biri naye ate guno omwaka ina engeri ebintu bino gye byakyukamu ndowooza kwali kwagala kwe bikyusemu akaguno nnyo aka guno gwali gutandika omulamwa guno gw'obuuza ogw'omubiri omulamwa ogwo ogw'obuuza ogw'emmeeme omulamwa ogwo gw'obuuza ogw'omwoyo ina engeri gye natandika ogusomamu mu ngeri ey'ekisaagirira nga ninga ayina omuntu agezaako okumbuulira nti owaayo ekintu kino kikole mwaka guno nga gutandika nina ebintu ebyanneewuunyisa nembiraba ntandika okubeera nga nsoma ku mulamwa guno ngwesibeko ngufeeko nteekeyo obudde manye okiwulira mwaka guno gwali gutandika Januari ndowooza nga 19 mukama we yayita omwoyo n'emmeeme ya mukyala wange yali musanya ng'azaala ekyasinga okunneewuunyisa nga 19 February abali ku kizimbe kwenkolera Majestic ekyo sikikweka mukama naddamu n'ayita mukwano gwaffe ng'omukyalo wange aweza omwezi mu ttaka naddamu n'ayita ate mu nfe ey'enjawulo ng'oli bamutiddewo mu accident n'asirikirawo nenyongera nenneekanga nejjukira mu biro ebyo nga nina obulumi nkaaba okitegedde nina ebintu ebinyiga munda mu mutima ninga ne bannayibana abantu abafa balagawa okay era Katonda atwala bange mbanjali awo mu mwezi ogw'omukaaga wabula ebintu bino nzija nsoma mpandiika naddamu n'ayita mukyala w'omwana wa muganda wange nga twakula ffenna kumpi myaka gye gimu n'amuyita nga we yayita omukyala wange n'afiira muleeba ng'azaala ate omwana we n'awona ng'era n'owange we yakola ki we yawona eŋŋamba yiye mbanje ali awo mukulu wange bino byenjogira mazima bimanyikiddwa mukulu wange yali yeebase teyadda ngulu webaka bwebasi tenkeera nga batugamba yafudde neŋŋamba bannaye kiki kino bandi awo okitegedde mukyala wa kojjange abantu abamumanyi musawo walakira oyo kojjange akuula amanyi awo ku kikalina ebwayise kino tekikwekwa oyo kojjange maama naye ne mukama n'akola ki n'amuyita mu byonna byonna baali babaziika nga wendi teriyo gye sitaaziika ku ebyo bye nkugambye okuziika kwa mirundi emeka 5 naye ng'agezaako okundaga okw'enjawulo nti ono nsobola omuleka mu bulwadde n'alwawo ne muyita
ono nsobola omukubisa accident express n'agenda ono nsobola okumwebasa nze ne mujjamu omuki omwoyo banji ali awo ndi mu bulumi be nti ntandika okuwulira eddoboozi okitegedde eddoboozi nga lyogera olulimi lwentegeera Oluganda omanyi lwaki leero nsazeewo nkyogere mba ndi awo ku mulimu nkanika essimu eggulo ng'omukyala ajja mukyala mulokole omuwala era wanaaba ndaba ajja kubanga ndaba bulungi tuba twogera n'abali mu dduuka abaakirabye nga mugamba naye nkubulire nina eddoboozi nga liringa eriŋŋamba ekintu mpandiike nkolebe nti naŋŋamba eddoboozi nange naliwulira kyova olaba kati nkyogera sitya kuba luli nakityanga okukyogera nga ngamba abantu bayinza okumpita omuki omulalu naye kati we nategedde nti waliyo ataakifuna nga nze bwe nkifuna sikyayinamu wadde n'okutya mu kwogera bino byempulira naye njagala tugende maaso ng'ekibuuzo ky'ombuuziza jjajjaffe yali kuno ku nsi banga ki obadde okimanyi nti jjajjaffe si ye yasooka okubeera kuno ago mazima ngenda kwesiba nnyo Adamu si kyekitonde ekyasooka okubeera wano si kyekyasooka katataani yasooka waliwo ebitonde ebyasooka okubeera ku nsi kuno nga Katonda yabikola mu muliro era ebitonde ebyo bye yakola mu muliro ye kalumanywera eri abantu ngenda kunnyonnyola lwaki naye erinnya Adamu nga wooliraba teriri mu Luganda teriri mu Luzungu teriri mu Luwarabu liri mu Luhibulu omanyi Oluhibulu Oluhibulu ndutegeera nyinza obutalumanya nnyo kuba n'Oluganda sirumanyi ki nnyo nga nkuze ndwogera naye Oluhibulu ntegeera olwo okitegedde olusobola okunyamba okufuna kye neetaaga n'aluŋŋamba n'alunjigiriza era alabika okuba nga mwoyo mutukuvu kuba sirina alunsomesa n'ate ndwogera nga we lwogerwa ojja kiraba kati mbadde njagala nnyo ku kibuuzo ekyo ky'ombuuziza tusooke twesibe ku Genesis 1:1 naye ŋŋambye tugenda mu kitala ku Genesis 1:1 naye ŋŋambye nti njagala tulwogere ng'erinnya eryo Adamu oliraba nti mu Luhibulu ngenda kubeera mu Luhibulu nnyinnyonnyole nsaba omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye ffenna nze ugwe n'abatulaba basobole okutegeera ki kye tugenda kati ngenda kusooka kizibu kuba olulimi luno luzibu Genesis 1:1 okitegedde Genesis eyo 1:1 njagala nnyo tugyetegereze bulungi tugitegeere Genesis eyo 1 eyina ebigambo 7 naye njagadde ensi tugitegeere era n'omuntu akitegeere kati nkubye benti kamaapu kange keŋŋenda okwesibako tukategeere bulungi okalaba bulungi ako kamaapu wano ntaddewo emyaka 1000 emyaka 2000 emyaka 3000 emyaka 4000 emyaka 5000 emyaka 600 njagala wetegereze kamaapu kano nkugambye ngenda kwesiba nnyo ku Bahibulu abazungu abo nsooke mbaveeko naye ngenda kwesiba nkugambye ku Genesis 1:1 okukwanukula jjajjaffe yaliwo ddi na bitonde ki ebyasooka okubeerawo ng'eno nkubye sikeera eno waliwo ekigambo bare shit bara elo him et ha sha ma i ni va et ha le ts. Kati njagala wetegereze eno ye statement esooka eya Genesis 1:1 ngenda kulaga abasajja bano engeri gye Bayibuli yaffe ey'Oluhibulu ey'Oluhibulu abantu bano we bavuunula balina ebintu ebyabalema okuvuunula ebintu ebyo ebyabalema okuvuunula amazima ga Katonda ekigambo kino 8 kyabalema n'ekigambo kino va 8 kyabalema omuntu asoma Bayibuli eyaffe ey'Oluzungu eno statement mweri statement mweri naye entegeera ye yenjawulo eno statement ye mu Luzungu oba mu Luganda mulimu in the beginning as God created heaven and earth mu Luzungu mu Luganda mu ntandikwa nga Katonda bwe yakola ensi n'eggulu
mu Luganda ekigambo 8 kyabalema okuvvuunula ne mu Luzungu. Never 8 kyabalema okuvvuunula mu Luganda ne mu Luzungu. Kyovola nkugambye okufuna ebirungi nti sentence esooka ey'Abahibulu mu Bible ey'Abahibulu Genesis 1:1 eyina ebigambo 7 mu Luganda bingi mu Luzungu bingi. Bano eyaabwe bayina formula 2 3 4 5 6 7. Ontegedde bulungi? Ensi bagikolera mu nnaku 7. Weewaawo gy'emyaka 7. Lwaki tukiyise emyaka 7? Olunaku lumu, one day in heaven. Okitegedde? Lwenkanankana ne 1,000 days of the earth. Olunaku lumu olw'omugulu lwenkana n'ennaku 1,000 ez'oku nsi kuno. Kitegeeza omuntu bw'afa akaddiirawo. Ekyo ogenda kukiraba. Olunaku lumu olw'omugulu lwenkana ennaku 1,000 ez'oku nsi. Kyova olaba nga nkukubidde nti eno leka tugambe Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okitegedde? Zennaku 7 ezo z'olaba nti statement yaabwe yasooka Genesis 1:1 ekulaga Barashit bara Elohim et Hashamain va et alets. Ekigambo Barashit kitegeeza mu ntandikwa, bara kitegeeza nga, Elohim Katonda, et tebakinnyonnyola. Nenze nja kuyamba nkikunnyonnyole. Hashamain va et alets. Hashamain kitegeeza kino, Hashamain magulu, Halets insi. Mu ntandikwa nga Katonda bwe yakola ensi n'eggulu. Kati oba weetegereza, njagala weetegereze, waliwo ebitonde ebyasooka okubeera ku nsi okuva ku lunaku olwasooka paka ku myaka 2,000. Wano waliwo ebitonde ebyasooka okubeera ku nsi. Okitegedde? Byamalako emyaka 2,000. Byamalako emyaka 2,000 bye byatuleetera obuzibu. Ebitonde bye byasooka okubeera ku nsi kuno Katonda yali yabikola mu muliro, mu lwegi. Abasiraamu nno balina ekigambo kyabwe kye boogera ne kinsanyusa, majini. Mu Luganda bakyogera bulungi mageege. Awo wennyini gwe munnaffe atulaba ukabeera ng'emidiya obadde okimanyi nti ensi okubaawo kwayo mu ntandikwa okumala emyaka 2,000 tekwaliko mubiri n'ogumu, kwaliko ebitonde. Omwami ono byayisa amajini, obadde okimanyi, oba amagege nga Adamu tannaba kutonda. Tugende mu maaso. Ebitonde n'ebyo munnange baali babikola mu muliro, naye ebitonde ebyo ekinneewuunyisa byali ku nsi kuno birya bikola nga ffe byolaba bye tukola. Okitegedde? Nga n'okuzaala bizaala ate byali bitusinga n'obungi. Ate kati gwe bakola mazzi naye wano tugalaba, olwo bye tujja biraba. Ekyo kye nagambye nti twasoose okuwa factory 12 z'otegeera tulyoke tudde mu bino eby'obuziba ng'obitegerera ddala bulungi, kuba biri ebya bulijjo by'omanyi. Okitegedde? Kati tuzze mu bino eby'obuzibwa eby'omumpembe yennyini. Okitegedde? Kabwejumbira. Kati zino ennaku 1,000 Katonda yali yasooka kukola bitonde, ng'ebitonde bye bye yakolako ebitonde bino yali yabikola mu lwege. Omuganda bye yandiise amagege, Omuwarabu abiyita majini. Okitegedde? Fire creatures. Okitegedde? Naye amagege ago gaatuuka ekiseera ne goonoona. Nze sitegeera butegezi lwaki twonoona, kuba go tegayina agakema. Amagege agabera sitante yaliwo ate sitaani ng'ava mu ggo. Gye tujja eyo gonze neewunya n'okwewunya lwaki gajeemera omutonzi. Kyova olaba akirabika omuliro gwa ttabbumu, era kyova olaba yakyusaamu n'agamba atukole mu ttaka. Kuba gwo omuliro gulabika ate era omuliro ogumanyi, gwo omuliro guliwo gwe gwagala buli kimu kigwokya. Gwokya buli kimu, gwo omuliro gulabika gwa ttabbumu. Ne bino ebitonde yali yabikola muliro. Ekisinga okuneewunyisa yatuma malayika Gabudyeri. Ekintu kino njagala okitegeere, era erinnya Gabudyeri ligambo lyaki? Lya Luhibulu. Nga woonalaba ekigambo Gabudi El. Eli nno kino kitegeeza Katonda. Katonda. Elle, Elohim.
nga wona kiwulira Elohim linnya lye Katonda era ojjawulira Mikael Rafael Emael kati ako Emael gyobola nti balivuunula Katonda ali nange teririyo Adamel teririyo Emmanuel era ddyo eryange ndyebaza lyali lya mumpembe ennyini naye tugende maaso Gabudi nga woliraba Gabriel Gabudi eri mu Luganda bagandawaza kati ekigambo Gabli kitegeeza amaanyi okitegedde power strength kati God strength of God Gabriel oyo akwata ekkuba asindikibwa njagala omanye emirimu gya Gabriel gyakola ku nsi kuno ekisooka ye malayika ereeta ebibonerezo anti omuntu abeera na mulimu gumu sobola okubeera n'emirimu emirala ebyo byammwe naye we tunaaba tutuuse ku eyo nga twogera engeri gyaleeta olubuto lwa Mariya tebiringa gwe obiraba naye Gabriel emirimu gye giri ebiri ekisookera ddala yaleeta obubaka eri ffe eri buli kitonde messages okay okuva eri mwene ne gituuka eri ffe ekirala ekyokubiri yaleeta ebibonerezo ku nsi Katonda n'agamba nti kano Kasodomu ne Gomora bali mu kwerya bisiyaga yokya nyini kale tetunagendayo naye we tunaatuukayo yoyo yaleta fire yeyo tekeza buli muloko kwasaba fire abantu Gabudi eyo dozayo kwa fire anjo olite wamudumira Katonda ya mudumira ozobola mudumira kwenga kwe wabula okusala kwa Katonda asobola lwacha muloko agamba fire munayo buli muntu ayogera nga bwayogera nti Katonda afaya nukuza omuliro tegeza asindikira Gabudi Katonda afengeri jani kuza omuliro nga twakirabako mu Sodoma ne Gomora nga yanukuza omuliro embere eyinza okutabukako n'olyoko ogamba fire kiri mu bantu okitegedde naye tugende maaso Gabriel ono yasindikibwa mu myaka gino nga giweddeko emyaka 12 nga amagege gano gatandise okwonoona ensi Katonda n'asalawo amagege ago gerebwe ku nsi kuno gateekebwe ku bizinga okay amagege ago ne bageera ne bagateeka ku bizinga ng'ereyo ku bizinga kati gye gabeera Island chovola ba yewali emandwa yewali amayinja gagundi yewali ebiki wabona bagenda ku nsozi nayo nanyuma Islands zizeki ebizinga ebyo gye gali era abantu abagendayo gye bajja obugagga tugende kazinga kesese tugende kazinga keri gwalora byeko ngo obugagga babukima mu Kampala City mulimu akazinga bagenda kugamba kali kazinga keri esese yewali gundi eri ebigege eyo gye bibeera era buli muntu ababa bagenzeyo baba balumbye maanyi agagegege ye agamba Island mu Luganda bye bizinga saagala mugambo yagamba hills ekyo teyakyogera yagamba amagege yageera ku nsi n'agaza ku bizinga ensi n'agireka nga njerere wambadde manyi nti yagenda ku nsozi nti Musa yamuweera obubaka kati wowe otunuulidde booti ekintu ekinsesa bamalayika bakwatibwa ekisa we bakwatibwa ekisa ekyo kimalayika ki Azazo bakisanga nga kito ekigege ekito ki Azazo nga bokya nga bagoba beera bo bali tebayokya sobola okujja ne bakwera obusobozi babulina omumpembe nanyini gulu abayogedde gwe basobola n'okwera ne bakujja ne bakujja wano kati gwe kankubulire dera kankuwa ekintu gwe kankuwa ekyokulabako obadde okimanyi nti okuva mu kibuga okudde ewuwo gy'obeera kisa kya Katonda nga yakuggyeko timing etegeera obulira mu site kyabulijjo kati yabyera n'abijja kuno n'abizza ku Island n'abiteeka eyo kati bamalayika bambi ne balaba ekito ekigege ne bakikwatibwa ekisa baali bakiyita erinnya Azazo Azazo kati ekyekyo bambi we bakikwata mu buto bwakyo ne bakitwala mu maaso
gawa mu mpembe waggulu Katonda nannyini ggulu tugamba munnaye tukisanze kino ekyana ekito ekigege ekito naye ne tukireeta mu maaso go bambi tukikwatibwa ekisa tubadde tukusaba tubeere nakyo ekigege nno kino okiraba lwaki njagadde tukyogereko kyekisitaani abalala kye bayita Lucifer ono si mwana wa Katonda ono sitaani byawa kino kyali kigege mu baasooka okubeerawo mu 1000 ekito ekyasitula ne kikwatibwa ekisa ne kitwalibwa waggulu bwe kyatwalibwa waggulu erinnya lyakyo ne likyuka ne lifuna eno eri abamalayika Azazol buli malayika Gabriel Mikael Rafael wabamutwala yali si Azazol kyali kigege bwe kyatuuka waggulu n'akikyusa n'akiwa ebiwawaatiro 4 bano bamalayika we baasaba yabanukula n'abaganda ekino ekintu kye mundeetedde nakikola mu muliro kiyinza kityo tusemberera okay bamalayika nga basaba bamalayika babakola mu pure light si fire okay kati Katonda n'abagamba naye tewali buzibu kanki nkikole kuba ye byonna n'akiwa ebiwawaatiro bimeka muzungu kyayita transformation n'akiwa ebiwawaatiro 4 ne kibeera mu ggulu eryokusatu era Bayibuli ekikubuulira bulungi amagulu gali ameka amagulu gali 7 ago tujja galaba eryokusatu lyeggulirirwa eryo baliyita bw'oba oyagadde okulimanya baliyita Hakim eggulu lino erisooka baliyita Shamain lino erisooka eryokubiri baliyita Rakia eryokusatu Shahakim naye bino ebigambo byonna bya Luhibulu naye nze nkyali kino baakitwala kiazazo baakitwala mu ggulu lya kusatu eyo Eden gyeri Shahakim leero ogenda kuyiga olwo n'Oluhibulu nze Oluwarabu Shahakim kati we baakitwala eyo ne bakiwa ebiwawaatiro bimeka ebiwawaatiro 4 ekyo kye kitufuukidde obuzibu ekyo kino kimazazo kiazazo azazo ono ye tabbu kye kisitaani jukira eno we baakijjaayo nga kimalayika nga kigudde eyo tugendayo naye kati wano mbadde njagala nsooke neesibe nga kikyali eyo waggulu nga kikyali eyo waggulu kyalina erinnya Azaziru nga malayika baakijja eno mu bigege ne bakifuula kuba gwe weebuuzeemu lwaki bamalayika baagwa bamalayika Katonda yabatonda nga tebalina kumutenguwa bo batuukirivu naye kino ekigege kino ekigege kye baaleeta kino ne bakiteekamu okitegedde ne kireeta obuzibu kyekyaleeta leenya era kyekitusumbuwa kino omwana omulonderere kino kyekitusumbuwa naye kino kati kino ekigege kibeerawo mu eno duration gy'olaba ya Eden naye Eden teyali ku nsi teyali kweno ensi Eden yali mu ggulu lya kusatu kino tugenda kiraba yali muno Shahakim nga wookiraba bulungi eggulu eryokusatu Eden gye yali ngenda kikupuluvingira bulungi mu Bayibuli ojja kubiraba era ebintu bino bijja kunyumira naye mbadde nkyakunnyonnyola mu kaseera kano akaseera kano kino kiazazo bakutteko oba kitaddewa waggulu kifuuse kimalayika okitegedde mu kufuuka kimalayika kyabeeranga eyo kiraba mukama waffe byakola kiraba mukama waffe waakola wekijja eno ku nsi ng'ensi bajjeeze tekukyali wadde n'akantu awo tuli mu 2,000 mmeka wano tuli mu 2,000 paka awo 10,000 ndeka tugambe 3,000 ensinjere kuba waalingawo ekyakolebwanga mu ggulu eryokusatu nga waliwo n'ekikolebwa ku nsi kuno ku nsi kuno kwali nga njere nga tekuli kiriko tekuli ki kyonna kyonna agirese baati nga njere naye mu ggulu eryokusatu kitegeeza mu myaka gino Katonda ali tannatonda kintu kyonna ku nsi okujjako bino okuva mu olunaku olwasooka paka emyaka 2,000 amagege gaaliwo naye nga tekuli bitonde nga muddo
aha ng'ebitonde bikuliko bigege tekuli bisolo tekuli buuka ebigege nga bye biriko mu bufunze bye biriko byekolera byonna ebyabwe bizaala oba byayina ki oba byayina biki ebyo teyabitugamba naye bino bye byaliko okuva mu myaka 2000 paka emyaka 14 jjajjaffe Adamu njagala ekintu kino kitegere bulungi wano otegedde Adamu yagira wano ayalla Adamu yali wano mu 2000 ne14 naye mu 2014 yali mwoyo kigenda wali osomyeko ku Bible mukulu Adamu Bible eyo ekulaga Genesis esooka nekulaga ne Genesis eyokubiri obadde okimanyi ekyo Genesis esooka ekulaga creation story esooka ne Genesis eyokubiri nekulaga creation story eyokubiri gwe kyoga Bible ndalu nekubuulira entonda y'omuntu emirundi ebiri entonda y'omuntu mu Genesis eyokubiri teyali mmativu ebyo biboozi byammwe entonda y'omuntu mu Genesis esooka yanjawulo n'entonda y'omuntu mu Genesis eyokubiri yanjawulo leero lwe tugenda obitegeera kyovola nakusabye nenga nti mwoyo akuyamba akubikkulire ebintu bino okole ki obitegeere naye njagala weetegereze wano okuva mu 2000 paka mu 14 kiki ekyaliwo guno gwazaza ogutegedde bulungi ngutegedde gwe balonda mu ggulu lyakumeka bali mu ggulu lya kusatu baliyita Shihakim eyo Eden gy'ogiraba gyeri Eden gye yali kati nkulaga mu Genesis Eden yali muno eno Eden gye yali bino bye batugamba mbu Eden yali ku nsi ebyo biboozi ate tumanyi kirungi na kibi okitegedde webale kwogera nga tetumanyi kibi na kirungi ekitamanyi kibi na kirungi guba mwoyo meme ye tamanyi kibi na kirungi ebeereyo waggulu eri waggulu teriyo kibi naye tukwate kubo tugendayo njagala akantu kano oketegereze bulungi nnyo Genesis 1 tuli mu Eden kati tuyingidde Edeni emyaka gino nkugambe naye jjukira ensi njereere teriiko kiriko wano wakalu wano wakalu tuzze kati mu myoyo kati tuyingidde tuvudde ku nsi tugenda mu Edeni awo ndesi